Vanessa olaba abantu n'abakuwolereza batandise otegera nti you are very dense. You a dense woman. Oli kubulira hivyo ogenda olasana olowooza abantu bagenda kuwulira ebbanga. Don't be hopeless. Mukiwulira reserve yourself. Ogenda olasana kati kewazadde omwana ne bamufuna nti wa Bruno emboozi z'endala zisiizinga tumata. Bulira hivyo gy'owulidde najja nga asunda omutwe. Bannange mwewala abawala basisha mu mabaala bebo tachimanyi nti kati ajja kwetaaga Bruno ebbanga ddene agenda alasana. Simanyi night stand we bamubuuza wawulira otya byali bitya naye ali kuli aje jemba kati nga omukazi wati akuzaala omwana ng'omwega abasajja abamu kyebava beegaana abaana b'abakazi abamu be balemesa abasajja obbawasa nga yamwagala dda naye ng'enneeyisa gye yeeyisa yeemulemesezza embaga kati ng'owasa Vanessa empty headed big and empty headed. Omaze ozaala omwana bamukkiriza bamuweereza ebintu byonna bitambula. Do you need media? N'onyumya eby'omu kisenge n'onyumya eby'omu ddiiro n'onyumya mukazi kyono empty headed. Vanessa oli empty headed. No wonder ojja genda ozaala mu basajja nga kati ogenda zaala mulala n'omulala tolibaako na musajja omu because tomanyi kye bayita controlling yourself. Olina amaalo ovudde buvyeri wenna kati buli wasanga live Vanessa n'olitunuulira eggeege eryo Bruno ke wanzita tujjeyo omwana tugende naye watutta Bruno ke watutta. Tetumanyi mwana wa church kyakulesaawo baana ba mukereziya n'ozunga n'abawala b'omukka mu kiro. Wulira omukazi byagenda ayogera ne bafifidde queen abakuwolereza bavuddeyo ne bakugamba mukwano essaawa zino ojja kwetaaga Bruno ke for a long time than you will need media and YouTubers and Facebook live. Concentrate to betterness of yourself ne set obuyambi bakuwadde. Olaba Emily Smith kye nabagamba y'omuwala ne munaamuwa ssente z'essoma oyo takyayinza ssoma muyaayu ogwo muyaayu kati muzimuwe mulaba batemufiire era tugenda muweerera simanyi paka university ne byayogera ebyo kansa ibyo balimba kabawala bawano bayaayi teyayina kye yakola kati ne yeecomposinga n'asalawo kategetinge kati Katonda amuyambye tageti ye yayitamu yatagetinga Bruno naye mukwano weddeko oba oli mukazi si gwososo zaala ebbali tuli baana be bazadde ebbali naye bamaama baffe basigala beetadde mu check si gwosooserekerawo olujanja. This is usually talking spokesperson Bruno K. Am I loud and clear? Yes, Vanessa Gege. Because nakuwadde analogy nti bw'obeera mwesi 1 mubirabye nnyo baganda bammwe omuwala sister wives ofuna olubuto mwesi 2 teri muzadde asanyuka. Nawe wennyini andaba n'omuwala first born w'okugamba nti oli lubuto the first nti kiba kipya eri omulenzi kiba shocking. Teri mulenzi atasooka kwekanga ku first pregnancy batono abava mu organized family nti olubuto yalutiga n'ebiseera ebisinga olwekanga buki wekanze but you sink in the situation. Kakati Vanessa si gwe basuuso zaalamu ku one night stand. Ekyokubiri ogenda kwogera emboozi z'omu kisenge ne Bruno for how long? You are dense. Nabadde nkuwolereza naye nkitegedde oli Gege. This is truly talking. Yes. Oh. Nkugambe tukuwero kaminsi omwana wa Bruno amukkiriza ogenda otwala DNA omaze ogenze ku live abanakuwa obuyandolooza banaawera nkusekerede you understand yali accident naye gamba yes omwana waali mulamu kakati Katonda akuyambye kati olina okuba nga opevinga we ngeri kije mugenda kukolagana omwana agenda somawa mukama nyambi taata w'omwana azuuse siswadde mbantu kubanga abakudda nga siwa Bruno ekiswalo kyewandibaddeko kinene kati osooka n'osanyuka n'ogamba oh mukama amponyeza shemu kubanga tewali shuwa wayina Bruno n'abayaaya abalala bana amangu ago mbasimanyi yalinya agenda America era yatuuka oli yali ajagala yagenda n'amuwa visa gy'oli akola ku embassy ngomwe abayaye we bali
but Bruno was the best. He took the biggest shot era ne result nezikubayo bulungi. Naye you need to compose yourself notegera nti kati ate omwana ajja kulwala, omwana ajja soma, omwana ajja kwetaaga pocket money, omwana yetaaga connectinga ne munne. I will need more time ne Bruno. So let me not damage what is best. Don't bite the fingers that feed you. Toyina mulimu teryakumanyi ologenda ridinga ku linnya lya Bruno ke ate ogenda oli misusing